jako akawuwo. Not these things you see them with flags and what. No, that's not the important part. The most important part is trade. Oluvannyuma lw'emirimu okubula waliwo bannayuganda abasalawo okwetandikirawo egyabwe nabwe kityo kino kibayambeko okweyimirizaawo wamu n'okubaako abate bebawa emirimu. Bannakyewa bano nga beegattira mu kitongole ekimanyiddwa nga Uganda National Chambers of Commerce and Industry balina ebibala bye balagawo oluvannyuma lw'okwetandikirawo emirimu. Value is India. You are going to India, and India is one of those countries we value so much because they are very, very spot on in the business. That's why we have the Vice President here. Olwaleero abamu ku basuubuzi bano abawerera ddala 7 be basiibuddwa okwolekera eggwanga lya buyindi okusobola okwongera ku bukugu bwe balina wamu n'okwongera ku mutindo gw'ebintu byabwe. On top of going, I got a partner. What I'm now looking for is money, isn't it? That Indian company is looking for market. You are looking for a partner. Ensure that you get value for money. Bano basiibuddwa Meya w'Entebbe Fabrice Rinda era ng'ono abakuutidde okunywerera ku nsonga ebatutte so si ate kulambula. You are going there not to look at India. That you can see on internet, you can see on TV. Your job or your mission there is to ensure that I love the Luganda word for lobby. What is it? Okolachi? Okusaka. For each of you that has gone, find a company to twin with. Rinda abakalaatidde obutatabika bya bufuzi mu nsonga zino tiwabula bafuba okulaba nga baagazisa abayindi eggwanga Uganda nabo basobole okutumbula ebyenfuna byabwe. Honestly, is a projection that we're going for, isn't it? For those of you going, please leave NRM and DUP and DP and all that. Leave them at the airport. We beg you. Don't go there and start trashing your own country. Dora tumusiime ng'ono ssentebe w'ekitongole kino ettabi ly'Entebbe naye asibiridde abasuubuzi b'Entanda n'abasaba okunyweza enkolagana yaabwe n'eggwanga lya buyindi tikubanga buyindi lyerimu ku mawanga Uganda ge yeenyumirizaamu mu by'obusuubuzi obw'amaanyi. We end up buying our own produce from other countries. But if we liaise with other countries like India for a start and get that market, we are able to, create more and more rapport with many other countries to get where our products can be, sold. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. No, when we go out there and we interact with some of these people out there, we are able to pull in investors and also be able to tap into their market